It's me, your boy MC Prince Ivo nga tubagamba mwenna abaliko n'abagendo olaba video eno muche mukola kyamaanyi ndi leero n'omusajja ayegulidde erinnya malayo ayegulidde erinnya mukaabya baana bawala naddala abali ku TikTok n'abali mu nsi z'ebweru bamuyita Stuart Brown. Ogamba otya? Sigamba ogamba otya Ivo? Bitambula bitya? Tugezaako ngerawo omanyi tosobola gamba nti oyinza ogamba nti bitambula bulungi nenge financially tebitambula bulungi naye mu kamera osobola ogamba tugezaako. Okay. For the starter, omuntu ayagala okumanya Stuart Brown yaani? Stuart Brown muyimbi, Stuart Brown TikToker, Stuart Brown photographer, poziko n'ebirala. Naye nga watandikanga photographer nga tonnaba genda mbuyimbi. Exactly, natandikanga photographer. Then netandikawo nga twali mu lockdown nengamba omanyi ebifaananyi tebikyatambula abantu tebakyakuba bifaananyi kaabe gwe tosobola bula kyakulya n'ogamba nti ate kankubemu ekifaananyi. Naye ate olwo emirimu emirala gy'osobola okugamba nti kangire nga nkola kino nga bwe nninda ekiddako. Omuntu ajja kwebuuza omulimu guno eno ogw'ebifaananyi ddala tugambe ku baana abali ku kampasi asoma kuba bifaananyi oba asoma mawulire kuba byetoololera wamu media industry kimwetaagisa ki? Ekikulu kya byonna kasitoba nga omanyi ekyokukola ne bwoba toyina kamera because ze natandika siina kamera ninga nina bimmanyi kubanga ti wano e Kampala nga omanyi business buli muntu ayiya engeri gy'asobola okufuna mu kintu ky'abaakola mulimu abamu abalina zi equipments okugeza nga kamera mataala bikine nga tebamanyi bikozesa nga jasigojja n'omuwa sente z'omuwadde no kale mu bufunze n'omupangisaako gwe n'ogenda n'okola era ba photographer bangi wano ba video directors bangi wano bani bonna bangi wano nga bintu babikolera nga balina emirimu emirungi nenga tebalina equipments zaabwe. Okay. Yeah. Omuntu asinze kumanyira ku kuyimba TikTok oba mbifaananyi? So far nga bwe tuli wano abantu basinga kumanyira mu bifaananyi. Sijja kulimba abantu basinga kumanyira mu bifaananyi kati abalala generation endala gyenina bamanyidde nnyo ku TikTok. Bifaananyi bino bantu ki b'okozeeko nabo oba b'okubyeko abantu be bamanyi? Mu bufunze sinaano muyimbi wa Uganda wa kabigwe sikubangako bifaananyi okuggyako nga nali saagala ne buli muyimbi nali mukubyeko ebifaananyi wano akuna Kamiliyoni akuna ni Bafana even ne Bobo ena mukubako ebifaananyi ebyaddala nagenda we magere actually nagenda ne Bafana mu ofisi era nali ntuuseemuko tugenda ne tukuba ebifaananyi so bayimbi bangi benze nkuba kabeshiba namukubako bayimbi bensembeyo n'okukolako nabo oba bensembeyo okukubako ebifaananyi kale n'ebifaananyi sijja gamba nti nabivamu nakati nkyabirimu ekyo kyakuba era ayagala okuwoba era ayagala okumpa omulimu gw'ebifaananyi nsobola ogukola n'abayimbi bensembeyo okuba nga nkolaganamu nnyo nabo mu bifaananyi Spice ne Bafana Balili Pazo ba Grace Can nga abantu ba band zaabo mbakubye nnyo ebifaananyi. Bifaananyi bino bw'obadde okuba n'abayimbi atugambe nti nno be baakuleetera ekinyegenyege n'oyingira music industry? Nze okujja mu bifaananyi kajjanga kakodyo because ze bwe natuuka e Kampala actually ne nali nkyasoma nga performinga nnyo ennyimba z'abayimbi waliwo gayinze nze gwe nali nsinga okwegomba nga bamuta Price nga ye muyimbi yekayika gwe nina ennamba ye gwe nsobola okwogerako naye nga ye muyimbi gwe nsobola okukubira essimu n'ankwata era nga nnyumirwa nnyo music we era nga neekuba ku ssomero nze ennyimba ze zemperforminga ne bwe najja mu kibuga nti sajjayo nti ndi ready okujja mu kibuga ovaawa okuyingira ekibuga nva Eryantonde okujja e Kampala wano niranga olugendo lwange nti tewalumbuuzizaako n'eddwe lunene nnyo olw'okujja mu kibuga naye natuuka ne ngamba omanyi njagala kubeera muyimbi naye ngenda kukola ntya ate nga naviri nga twetaddemu ebyoku nga omanyi obuto kuyimba okwataganya ebya fashionista okwasaganyiza biki bya DJ biki ebyo webityo ne bwe natuuka mu kibuga ne ngamba kati ewatuufu ntandikirewa nga ndaba okuyimba sina studio gye mmanyi oyo kyali wange mukubira essimu ate sometimes angamba ali busy biki ne ngamba ebyokuyimba omanyi kansoke mbiwumule kansoke nfune ekintu ekisobola okumbeezaawo to survive in Kampala because
osobola okujja mu Kampala si mwangu omuntu asobola okulaba eno e Kampala nalowooza nti mmwe muli bulungi wakikuba dda naye Kampala si kyekintu ekyangu okubeeramu nti osobola okujja ne wabujja n'essente zisobola okuggwa Kampala ono n'akubula ngeri gy'okola ki gy'omukwasaganyamu so nagetinga nnyo a lot of challenges naye nasobola okubeerawo nti ebifaananyi nali mbyekwesemu nga njagala kola music nenga siina ntandikwa kyovula nti nakwatagananga nnyo n'abayimbi abo bakuba ebifaananyi ng'ekisooka kusoma mistake zaabwe kusoma ekintu ky'olina okukola nti nga bw'onalaba nti oli wano olina omwana tugamba kwakira kamera akola ki nenga byegomba nenga takugamba nti yegomba okukola guno mulimu gw'okola nenga ali mu kuyigirako nenga yitakusabye nti akuyigireko okitegeera gomanya ali mu kuyambako obuyambi nenga ali mu kuyigira so nange bwe nakola ngabo nga embeera ne babafana bakamiliyoni palaso bawiza abo kale ngambako byembayigirako kitegeera so sakubuuziza lugendo lwo because nabadde mmanyi oli wa wano mu kibuga nanti kati nze kitu kye neeteekamu nga nze Kampala kweka identity yange nti osobola ddala nga Steboni oli tasobola mmanya nti nno wasomerako olugendo lwa mayiro 3 ng'ogenda ku ssomero wabonaabonako nyinza okugamba amazima matuufu omulundi gwange okulinnya e Kampala it was 2018 lwe nasooka okulinnyako e Kampala ne steppinga mu Kampala bwenti era 2018 oyo nali siina kyemmanyi mu Kampala of which banteeka kuba nze nagira ku loole Yente newe weyagirako paka mu kibuga kuba twalijjukira twamala okusoma kale twali tetunnamala kusoma naye namala senior 4 abali ku gundi Dr. Sefuko yatukubira katumale omukwata naye tule kyagamba anko hello kale papa naye gye baleko esebo yesebo muliwa wa mugenda kulagawa ewaka kati ndi wano kupaka lasiti kale woba onsanga njagiplayinga era olisagikola nagamba wali owakana anko tweyongereyo oyo Sefuko kati naye alina kati embeera nga kale gyakwasaganya mu life embeera ya Sefuko tugenda gituukako kuba ogitegeera bulungi gitegeera bulungi kubanga bebamu abafuka baganda bange naze Kampala ate obadde naye ebbanga ddene sooke tunyonyolemuko wali ku loole Yente so kyali bwe kiti maze senior 4 2016 2018 awo bankoledde program ngenda mu senior 4 manya senior 5 banfunidde essomero biki bamaze n'osasula naye nga nze omutima ogwange nga mpulira okusoma kuntamye nga kunkeese nga nze kale nga omunabeerawe nga omanyi oba abakavubuka biki ng'ogenda ne weteekamu ebintu ntu owulira olabanga by'osoma ebitagenda kuyamba ebitagenda kukola ki so nga mpulira okusoma kuntamye ne ntandika okutunda awo yali bogoya ku kkubo kuba fe tubeera kumpi awo kati ekkubo lyaffe basi ze Kampala ezeyongera embalala zibeera okwo kati nga osomoka nyumba kale ova manji w'ennyumba n'ojja miryango gaajo nga lyekkubo kati nga waliwo omukazi gwennyambako naye ng'era abe wakati bakimanyi naye ng'ojjawo n'akuwa akabbo basi webejja n'ogiddusaako Fuso webejja zirole zitwala ente webejja n'ogiddusaako ebintu bwe bityo kati ngenda mpa baggayo akabbo bali ku loole nga tebagala n'okkanziriza nga tebadduka n'egondi ngesimbula kati ekitu ekyayamba wali bogenga bamutwala gundi w'abandi nga bamutwala engamba tobasobola twala omukazi ngenda munnyonnyola kyekisooka nebeewaka tebamanyi oba mbikola ngenda munnyonnyola ntya kati kyanyamba okuliko hamps nyingi waliwo hamps nga 4 ez'omuddiringanwa ovuki tosobola kuvuga speed mulundi gumu oyo nozikubakubamu awo nozivaamu neweyongerawo nga ku mafuta n'olyoka ogenda neŋŋamba bano balimba nengoba emmoloka nenjiwalampa kati jjukira bo baali eringa ekito gye kisembera nze nga ndi eno mabega nembalama emmoloka bagenda okufuna zi speed ennyingi nga nfunye wenyimirira nga nze omuntu ne bavuga webalya
bakimanyi oba kwoli oba bakimanyi nga bakimanyi kwendi kuba banda banga njiwalampa mu bufuzi balaka balinga abankolako effujjo ngena ne bwe tuli wana asobola okulaba interview n'agamba kale oyo y'omulenzi ninzi kale bwembasanga okyabajjukira nyinza obutamujjukira ne wabaako kyayogera oba n'ayita story nsobola omujjukira ninkale nga sisobola musanga mukubo ne ŋŋamba nti be bano bagayi tebanvuga paka Kampala banvuga actually twali tunatutuuka ndowooza e Masaka nga banziriza akabbo ng'olwo ntambule mbatuuse nga we bali nenga otambulira ku moloka jjukira mpola mpola moloka etambula biki nga mulimu n'ente zibeera zeeyuya bwezezze endo zikuze zijje kati manga anaatera obbatuukako nga bagayi bampa akabbo nga bampa ne bye balidde kati bamala obbimpa tutandika okukuba ekiboozi naye nga nze mbagamba olwo akasente bakakuwadde okalina mu nsawo nkayina naye gundi asigaddewo ne mbagamba kisooka lunaku lamba sisibye waka ekyokubiri sina transport yantuusa Eryantonde ne mbagamba omanyi bogoyo no tumulye muntwaleko e Kampala ne tulya bogoya ne tuvuga emoloka ne tujja e Kampala bogoya omukyala mulidde tumulidde paka Kampala kati tutuuka tuyisize Masaka bangamba kati ono ye Lwera jjukira nze nga simumanyi tutuuka mu Lwera nga bangamba wabulayo aka distance ndoza katini tutuuke e Kampala kati waliwo ekyaliwo jjukira nze kuva dda nga njagala nnyo ebintu bya social media Facebook biki ebyo Instagram biki ebyo byonna nga WhatsApp kati waliwo gayi yaliko kyali wange naye ng'era nga omanyi ng'omulaba nga star jjukira omuntu gw'obulaba nga waakabye otya n'omukubira essimu n'oba ogiyina n'oba ogiyina osobola omukubira hello n'agipikinga naye nga tolina kyakwogera ng'olina fiya mu mutima ngoyo gayi mutya kubanga yali akuba bifaananyi bamitashan urban ngakuba bifaananyi naye nga baakabi ngera twamuyitako kolum ne ku promu yaffe naye natusaba ssente nnyingi ne tasobola mukolaki muleeta ne mukubira essimu nga tejjukira namugambako nti njagala kujja eyo Kampala biki nga wonayogera n'omuntu onoonya mboozi naye nga si program zo nangamba onaaba ofunye time ojja kujja tulabe biki nze nsobola okuyigiriza ebifaananyi kati mukubira mukama koolo yakwata ng'otuuse mu Kampala nga sinatuuka ne mugamba ndi ne brother